Olabotya mami jangwe nofune kampani. King Saha anoonyezza emisuwa gya Carol Nantongo munnange mu katambi. Laba engeri gye beekozeemu ebintu esayidi eno nga bakola challenge. Ate nga munnange ebyabadde munnange Kawempe omukulu Bobi Wine munnange yayuguumiza Kawempe. Yayuguumiza munnange ate Kawempe okamalako bumazi esayidi eno, era nga bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate tubiyitemuko tulabe. Era nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne Bobi Wine esayidi eno ate Masa Wonjije n'omuyimbi King Saha. Era njagadde nkutegeezeko nti no ekyabadde muganda wange Kawempe newankubadde nti no wabaddeyo information yabadde etambula nti no abantu abamu bafunye obuzibu munnange, waliwo gwe bamenye okugulu munnange bodyguard wa Bobi Wine bambi tebyatambudde bulungi esayidi eyo, koza ate n'abantu ebizibu ebirala bye bafunyeeyokko munnange nga bwe wawulidde bigenda mu maaso esayidi eyo. Era nga waliwo wali akatambi akabadde kageetinga viral mubaddemuko Bobi Wine munnange wali abantu babadde bayitivu esayidi eyo munnange Kawempe. Jjukira nti nno mukulu Bobi Wine yabadde anoonyezaako mwana mulenzi ate nalukoola akalulu esayidi eyo, naye nga bwekyo munnange ate wekyatambudde mu katambi. Era nga bw'olabaawo akatambi ako katwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Era nga bw'olaba munnange awo President Ayinki take away. Kamba omuliro enogwaka mama omuliro enogwaka. kati eyo kankuggyeyoko ate nkutegeezeko nti no King Saha anoonyeza atya munnange emisuwa gya Carol Nantongo esayidi eno mu katambi. Baadde bakoze challenge yaabwe wali emisuwa gya love muganda wange. Oluyimba nno lukutte kati era nga woogenda munnange ate ku TikTok abantu balukola mu ate challenge munnange ate esayidi eyo. Oluyimba luno olwa Carol Nantongo kosa ate ne mwana mulenzi munnange ate King Saha, era nga alabiddwako awo bannange abadde anoonya emisuwa gya love. Ndowooza ogiraba awo King Saha alina katemba naye akatambi kano bambi katredinze nnyo wali ku mukutu munnange ate gwa TikTok. Emisuwa gya love Mwana mulenzi King Saha bwe nti wemucekinzeko ne Carol Nantongo bwe kiti munnange ate wekitambudde esayidi eno. Era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo munnange. Video osobola ogimpeera like n'okusubscribinga obeera nga tonaba osharinga video nakyo kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jamina TV. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala.